Bwe kyogera kati ng'omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga ate bamuganye okuyingira eggwanga erya UK gy'abadde agenze ng'alina ebigendererwa n'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Nino kivudde ku bannayuganda bangi ababadde nga bagenda ku mitimbagano egy'enjawulo nga bagamba Katikkiro takisaanidde, manya Katikkiro kino, manya Katikkiro kiri, manya Katikkiro kiri. Oyo akolagana ne Museveni omusi w'abantu, omuliwo omusimbi gw'essente z'ebisiyaga, ate najjino n'alimba n'abiza ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'awuddisa bannayuganda nga ye bw'atalya bisiyaga, simanya ng'era mu ssente tazifunanga, ne baleeta ekiteeka munnenge we baleeta ekiteeka, ate ekiteeka n'agamba takisayininzeeko, kumbe ye amanyi waafunira. Baganda bange, mikwano gyange, bannayuganda abali eyo nga balonkoma Katikkiro nti munnange oyo gwe mulaba akolagana n'omuntu bw'ati ne bw'ati, era ne Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe si bulungi olw'omuntu oyo. Bannange tusaba mu musende addeyo, era bw'atyo Katikkiro Charles Peter Mayiga ne bamugamba please no don't enter. Bw'atyo n'akomawo mu mbeera ey'okutya, mu mbeera ey'okwesabira ennyo, mu mbeera ate ey'okuswala. Kiruma nnyo, kirwa nnyiike, kituleetera okwebuuza ebintu bingi, though answer ziba ntono. Naye ne kituwa courage ne tugamba nti maybe it's the right time for Ugandans to wake up and fight for their freedom. N'abali abasobola okutuuka mu kibuga Toronto ne tujja ne tuyimirira ne tugamba free Dr. Kizza Besigye and other political prisoners. Aba National Unity Platform. Dr. Kizza Besigye agenda kukomezebwawo mu kkomera ennaku z'omwezi 2. Ng'omulamuzi alaba oba anaasobola okumuwa beyiro. Of course, musibe under Muhoozi's orders. Mulaba Museveni byakola abasirikale be, agenza abatta abamalawo mpola. Be yalwana nabo mu nsiko. Ono Shamix Ami agambye Besigye tatutawaanya. Twakoowa, twamuwa chansi, teyagikozesa, kati atuzeeko wansi. No. That's not a right language. So nabagambye mu ntandikwa nti ffenna endowooza yaffe oba entegeera yaffe tefaanagana. Kyovula Katonda yaddira obwongo obwange n'abuwanza ekyuma kya Yesu. Naddira obwa Shamix Ami n'amuwa obubwe. Naddira obw'obuntu obwange n'abuwanza ekyuma kya Yesu. Naddira obw'obuntu bwa Shamix n'abuwa Shamix, n'abuwa Peace, n'abuwa buli omu. Kakati kino guno omulanga si gwa bonna. Gw'oyinza okuba toli appreciative, oyinza okuba tolaba ebintu nga bwe mbiraba. Tewali gwe tukaka, kino kya kyeyagalire. Ngenda kufiirwa kiraasi zange ku Monday, kuba ku Monday mba nina okusoma paka Friday. Njagala nfiirwe kiraasi ku Monday, ne ku lwo akomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 2, ne ku lwokusatu nga 19. Ngenda kufiirwa kiraasi zange ku Monday, ngende ngobe kulukusa olw'okutukkiriza okustaginga demonstration free Dr. Kizza Besigye and other political prisoners mu kibuga Toronto, tusobole okulaga nti tuyimiridde wamu ffenna. Kubanga ekyo nkikola nga nsinziira ku Kyagulanyi kye yakola juzi, n'agenda mu kkomera n'amulaba nga tamaze n'okuwira akatambi ng'omusajja amuvodde. Musajja yagamba nti Kyagulanyi asaaga. Ne leero kiri wange, enkya kiriwo. Ng'osonga bw'oti oli yakugamba ti zino engalo 3 endala zisonzeewa ku ggwe ne kino anti ogira bw'oti ggwe kati zino 3 1 2 3 zisonze ku nze. Leero kiriwo oli, enkya kiri wange. Singa kyuma kya Yesu nfuna obuzibu
nenda bo FDC nga nkabirako obo wa DP oba wenare mu womutima omulungi sijja muga ntonkabirako ja kumusima busimi ngambe oh thank you so much kati gwe mutima ye spirit gye twagala tuvemu ekintu kye bayita obukaawo okola ekintu kino tekitegeeza nti tuzza Besigye engulu no akaddiye the matter of fact nze nange soba mukubira campaign nti banaye tulonde Besigye no way I have my boss I have my endowooza yange njirina nina mukama wange ekyagulanyi he's young and intelligent and Besigye we give you your 20 years that is enough but we must protect you we must ensure that everyone has equal rights kyobola nti abantu olusi ba activists balema okubategeera ba activists banjawula ate ku ba politicians nze nga activist nsobola n'okulwanira wa NRM gwenda abanga abadde tayasama nnyo ng'afunye obuzibu nze nga activist because I believe everyone buli omu waddembe okuwagira kyayagala buli omu waddembe okuwagira kyayagala kyobola ensi zino ze tulimu Canada, USA, UK, Australia, Netherlands, Switzerland, whatever, ensi zino ziweddembe buli omu okola kyayagala kasa kibanga tekitaataaganya mulala ekitali Uganda NUP bwe situka ne gatulwanira obwenkanya nga Museveni NRM batta abantu wano si bwe kiri noli ajja kumbuza lwaki aba NRM wano tebavaayo ne beekalakaasa oba ne bakola ki kuba tebawera tebaliyo pate yaabwe NRM ebaswaza oli okuvayo kwambala ebisaati bya yero muhozi Museveni oye aswala yekka asooka n'aswala mu mutima nagana eddala biki byempagira naye nze NUP tenswaza people power tenswaza kwaye pate eri ku mulamwa eri ku bigendererwa by'abantu kati therefore bino si byogera ngo One National Unity Platform quote me well omanyi mumanyi okusalaasalamu obuntu ne muteekamu ebigambo ebyamu ninjawo omuntu asevinga evidiyo eno yonna nga bweri oli wajja n'asalamu obuntu bwe nga tumuga nti vidiyo enamba yino weeri yensonga lwaki ngikoze ku Facebook live ne TikTok live I'm not promoting Besigye I'm not on what people think nti bazanya bubadi bazanya my friend gwataberangako mu komera goyinza okwogera ebintu ebyo sijja kuvumirira muganda wange yenna abali kuno ku TikTok oba bali ku mukitu gya live nemba bambalaba waliwo neyagaye nti Besigye ali waka sijja kuwakanya kubanga ebiyitaayita ekiro n'omunene omusanga yeetisse abantu balina information by the way sinze nze kayina information nze kyemmanyi right now ti Besigye ali luzira niyo waliwo gwe nalabye yagaye bazanya buzanyo Besigye ali wakawuwe it is okay naye ku lw'obuntu ne solidarity n'okulaga nti bannayuganda tuli baawamu nga Besigye oba oli awo bwe yakyogeranga nti one Uganda one people power our power mbadde nsaba ku lw'obuntu ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo ku lw'omutima ogw'eddiini ku lw'omutima ogulumirirwa ne ku lw'omutima ogw'okusiima mbadde mbasaba oba tunaabeera basatu oba tunaabeera bataano gwe FDC yenna nowa people power nowa DP nowa Jema nowa UPC nowa NRM nga temuli mu ngoye zammwe za bibiina byammwe no mukiga mweyita muti abakiga kimpandikire wano ono mwana weewammwe abakiga ono mwana weewammwe munyakabaale
Dr. Kizza Besigye munyakabale munyakanongo whatever javeyo bayitayo batya Rwashamire whatever it is Rwakabengo abanyakabale mwena abanyankole abakiga mwije we stand together in solidarity message ejja kutuuka bino tebikyali nti yita NTV yita WBS yita UBC ebeerewo babikwate babitwale ate babitemetememu bikanyugibwe ku mpewo bwe munajja social media runs faster than any other media than print media and electronic media mujje mwe banyakabaale mujire mu ngoye zaffe eza bulijjo tuyimire in solidarity of our son of our father of our brother Dr. Kano Kizza Besigye afune eddembe lye n'abagambye abaganda tulina olugero olugamba nti woolabira omusajja ezziga ly'omusajja liva wala mwaba badde mu kooti eggulo mwakirabye ekintu kikaabya kirina ennaku ekwata kino ekitamivu nga kigamba mbu kijja musalako omutwe simanyi kijja mutta bamuteeke mu kofini simanyi biki oh my god nze nabagambye mujjuke mu ntandikwa nabagambye eriyo abalabirabe n'abalabirabe abatonotono n'abalabe kakuusinga bali balabe basalawo okufuuka balabe b'Abannayuganda Museveni yasalawo okufuuka mulabe wa Bannayuganda oye nze sisobola musonyiwa sisobola nakumuddiramu nyensaba Bannayuganda ku lw'omutima omulungi ku lw'omutima omusaasizi ku lw'omutima ogw'ekizadde ku lw'omutima ogusiima n'omutima ogwa humanity ak'obuntu nga 19 tujje ku danda ngenda kusaba olukusa ku lwokubiri ngenda kubabuulira ekinaba kivuddeyo tujje tuyimire n'ebipande free all political prisoners in Uganda ab'NUP free Dr. Kizza Besigye naawe ali kuno ku live ng'osobola okukolayo ekipande ekinene ekiriko Kano bane abantu tetusiima abantu bano nga bafudde katubasiime nga bakyali balamu nkiwa era nkikkiriza mutima gwange God forbid Katonda nga yatutte Kizza Besigye ne bakeera enkya ne batubikira nti Dr. Kizza Besigye awummudde abantu ababeera ku agenda abasooka kuliko mukama wange era president wange Kyagulanyi Ssentamu be babeera ku programu egenda okwogera era nkimanyi bw'atuuka ebigambo byayogera byakusiima tasobola tuuka eri n'agamba oyo Besigye twamuwa n'agezaako ne bimulema no kye nabagambye nti ffenna endowooza yaffe si etya teri emu kyovula mu kiraasi twabeerangamu abaana 10 naye wabeerayo asooka akulembera ow'okusatu ow'okuna nebeerayo n'ow'ekikumi naye nga mwenna omusomesa abasomesa ali ogwo omu n'abuuza n'ebibuuzo have you understood n'anaafuuka ow'ekikumi n'agamba yes master yes madam so ndi mu kiraasi y'abantu abo n'abagambye sitya kufuna balabe kuba teri yandiisa teri yanywesa nkeera muzira guli gwe mulaba nengenda nnoonya 10 nkinoonyeza abaana bange amaka gange okuva lwe nava e Uganda siddangamu kusaba ssente oba siddangamu kufuna muntu aŋŋamba nti kwata ssente so kati omuntu bw'obanga oli independent mu byenfuna n'endowooza erina okuba independent endowooza erina okuba independent naye oba toli independent economically ng'okyalina abakuvujjirira nga bw'olaba ab'NRM buli kaseera abakomba ebigere bya Museveni n'enkwawa za Museveni n'akabina ka Museveni olw'obusente weewuunya abantu bava e Uganda ne bajja ne kuno ku Bulaaya kw'osobola okufuna omulimu n'okola ne babeera ku busente bwa Museveni bwe basasuza biiruzi zaabwe ezawano
n'alyoka avumirira enkyukakyuka n'akuba Kyagulanyi n'oga ono yabaaki ekyamujja e Uganda yali mbeera mbi atuse ne wano wasobola okufuna akalimu n'akola n'ayingiza $10 kwanza ekitono ennyo wano Canada nyingiza $10 n'ekimmala $10 ozimanyi sente mmeka ze Uganda kibaleemu awo ate nga sikola nkola y'obukozi ssaawa 3 bweziti 4 kubanga nsoma nembeezaawo famire yange nabaga nina abaana 7 ndi Ssaalongo ninamu n'abalongo ate nga bali ku buwaŋŋanguse but I can afford my family. Wakitegeera ono muganda wange muzira Kyagulanyi agambye tewali yajjamu eno struggle bamuliise. Muzira Kyagulanyi n'agamba but Uganda is bigger than Besigye. Yes, Uganda is bigger than Besigye. Besigye kasubi busubi bwe kati nyakasubi ak'omugaso. So Ugandans, let us be appreciative. Kyagulanyi bw'aba teyagaana bw'abanga y'omu ku baasooka okugenda e Luzira okulaba ku Dr. Kano Kizza Besigye naffe abamugoberera katubeeko kye tukola ekiri mu busobozi bwaffe. Mugyewo olunkulu, mugyewo obukyayi obwo obutata, ate mugyewo endowooza egamba nti bwe tunaagamba Free Besigye ajja kujja wambe Kyagulanyi. Nowe bannayuganda kye twagala tukimanyi. Nabagaye Besigye twamuwa emyaka 2 n'alemwa oba n'alemesebwa. Sijjagaana n'alemwa ne n'alemesebwa naye nakyo kankigatteko n'alemwa kuba yalina obusobozi obumobulayizinga magye nga Museveni bwe yakola kuba yategeera nti kwota pini evaamu na nnyondo naye teyakikola. Naye ate tuleme kukomerera muntu akuba owuwo akuba awumba engalo. Yalemwa, yalemesebwa naye tuddeko mu k'obuntu tuyimiire wamu ne Besigye afune obwenkanya nga tuyimiriddeyo ku lwa humanity okumusiima n'omutima ogw'eddiini n'ogw'ekizadde n'ogw'Abasseruganda. So ku Mande olunaku lw'enkya nkeera genda ku poliisi kuteekayo nsonga yange kwanja kye twagala okukola then mutandika okwemobilize. Bane olunaku olumu terugenda kugaggawaza okugaa nti ku lwoku musajja bamukomyawo nga ennaku z'omwezi 2 ku Lwokuna. Nga ku Lwokuna nabadde ninako shift kangisazeemu. I stand in solidarity with Dr. Kizza Besigye. Oba omuziise ne bwafa enkya ogamba namuteekako ettoffaali nagenda ne mulwanirira. Oba omuziise bw'aba muwala oba omuwadde essente z'obufumbo oba osonze ssente ogwo omutima is better than money. Sente zino eza bulijjo. Oli n'asinzira e Uganda n'aga nalabye ne Tone Muzira naye bambi yabaddeyo n'agamba Free Dr. Kizza Besigye. Nalabye ne Muhammad Segawa ali e Toronto bambi naye yayimiridde n'agamba Free Dr. Kizza Besigye. Nalabye ne Sam Sempijja bambi yefiiriza shift ye n'ayimirira n'ajja n'aga Free Dr. Kizza Besigye and other political prisoners. Bani tuleme kuzikiza ekyo president waffe kyatukubiriza every now and then. Ebigambo bino mbyogera kuba nasooka kwogera ne bakama bange abantwala kwedikwota. Sijja kwekereza nayogera ne Secretary General yennyini mukama wange Lewis Rubongoya. He knows about this program. Kakati bwambadde nkikwese kati kankibabuulire. Wabula okusooka namugamba tuyimiire tugambe Free Besigye yekka. That's a month and we bamukwatira awo nga bakamukwata. Nangamba manyi abantu baffe bajja kifunamu bulala. Naye mukikole nga kigatta bonna. Mukasalemu
sikumuwayiriza Secretary General simuwayiriza bwe nafuna ekirowoozo kino ntuyimire tulwanire Dr. Besigye ne mukubira essimu bwali kumakya kubanga eri buwongeera ne mugamba council nalaba president gwe ne president ne leader of opposition nga mugenda eruzira mulabe Dr. Kizza Besigye olaba otya ffe abalina eddembe eno okwekalakaasa bwe tuteekawo demonstration naffe free Dr. Kizza Besigye council bwati bwe yanziramu simuwayiriza era abalina contacts ze mujja mubuuza nangamba ekintu mukikole nga kyaba all political prisoners naye munakikola nga kya Besigye yekka abantu abalala bajja kifuna bulala so demonstration yaffe ey'ennaku z'omwezi 19 eri free all political prisoners including Dr. Kano Kizza Besigye njagala omuntu agenda okukola baana ontuukirire tukolagane wamu nnaku zinsigaddeyo zino Monday paka ku Thursday bisoboka tukole baana ne bwe ba temporal tukole baana free all political prisoners including Dr. Kizza Besigye then tukoleyo n'ogupande ogunene oguliko Dr. Besigye ng'ali mu kkomera ng'akulukusa amaziga manyi wantu eriyo ki waliwo nno eyagamba nti kale ne bwe mwekalakasa abazungu banaakola ki bano be bavujjirira Museveni as much as tuga nti we are independent naye bano be bakyatufuga era basobola okukubayo akasimu tutegeraganya so tuleme kuziika Besigye ng'afudde tuge bambi naye yaliwo naye bambi yalemwa tumuziike kati ate bwe tunaakola ekyo kijja kumuwa naye okwekuba mu mutima nti abantu bano be mbadde nnyooma ate be bakoze kino omuzira Kyagulanyi agaye Besigye yeekiise mu kkubo mu kifo ky'okwogera ku bikajjo Museveni kati ku Besigye than his role in dictatorship gwe weebuuze lwaki mukyala we atuuka ne mu UN taddemu maanyi gamu I don't understand bino omanyi abaana baffe bali mu torture chambers so baganda bange kyo kyekyo ne demonstration eno oba okwekalakasa kuno gwawulira nti Besigye yakutama nnyo toyagaana mulaba omwagaliza ntaana don't dare come saagala omutima gwo gwennyike nkiddamu I'm calling only those abalina humanity in them humanity ak'obuntu I'm calling only those who are appreciative mpita abo bokka abalina okusiima mu bo kyawo omusajja ono katumwebaze bye yakola ebirungi emyaka 2 sigamba gino 5 Kyagulanyi waliwo nga y'opposition leader kati mpita abo abantu abalimu omutima ogw'eddiini ogulumirirwa omutima ogw'eddiini Katonda gwaga nti omulabe w'omuwanga amazzi n'anywa abo kabe mpita ate no Bayibuli erikkiriya mu Matthew 7 Matayo 7 ega nti abantu abaligenda mu ggulu batono kitegeeza abantu abategeera oba abalina engeri gye bategeeramu ebintu bino babeera batono nnyo si bangi Kyobola Museveni bwe yali agenda mu nsiko teyagenda na muyeeye gw'abantu yanoonya abantu 27 abalina endowooza abategeera cause ey'obuyinza ne bayingira ensiko kikyenvuga nti don't mind about the numbers gwagenda okujja tonyiigira muntu yenna tonyiigira omuntu yenna kale gondi yasigadde ku shifuti kyokka weefudisi yaganye okujja maama wange nagawa yonna gy'oli gw'omu ku bensuubira okuba wano
maama wange Nagawa wane Toronto gwomu ku bensuubira okuba ku demonstration eno. Achi mu mugambe. Guys, mobilize yourselves. Nze nja kujja nkiikirira Nuupu prisoners, NUP prisoners, abali mu makomera abakakwatibwa b'amachete. Ne mwekolemu omulimu nammwe. Tugende ku Danda Square. Njaga kusaba Danda Square. Nkubira essimu mu FDC abali wano. Tukwatagane, let's network. Tukolagane tulabe engeri gye tugenda okikolamu. Temukindekera nganze. Kubanga I don't belong to FDC. I belong to national. Bwekyange ebyobufuzi bibaawo, pati gye nasooka okuyingira mu byobufuzi era gye nasooka okusiima mu mutima gwange gye bayita National Unity Platform. People power, our power. Neeno video njikoze ku lw'obuntu, ak'obuntu. Ennaku z'omwezi 19 enkya nga Besigye bamuleeta mu kkomera tuteekewo embeera. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Katonda kuuma Ssaabasajja, Katonda kuuma pulezidenti wange Kyagulanyi, kuuma n'abasibe bonna abali mu makomera. Zaamu Dr. Kizza Besigye amaanyi mu kkomera aliko kaaba, agume ng'omusajja. Ssaabasajja Kabaka awangaale, amanya n'eddoboozi nsigadde ndi Buganda Ntege, kyuma kya Yesu. I sign out.